the land officers. So I think let me start with ensonga y'ebicupuli by'ebyapa 510 ewaliriza minisita omubeezi w'eby'ettaka Sam Mayanja okugenda e Mukono ku woofiisi z'eby'ettaka eza Mukono minisitule zone office muzo okutangaaza abantu ku nsonga eno mu lukiiko olutuuziddwa. Lwetabyemu RDC wa Mukono Fatuma Ndisaba, akulira muzo Doreen Tumushabe, meya wa Mukono Elisa Nkoyoyo, bannannyini ttaka, abapunta, abasuubuzi okuwadde ne mu kibimu za Nganda n'abalala bangi. Tumushabe akulira muzo asomedde minisita alipoota ku byapa bino ebiri ku block 503, 19, 193 ne 107. N'ategeeza nti bakozesa tekinogiya ne bakizuula. Ettaka eriri ku block ezo lirina ebyapa 2, ekitegeeza nti ekimu kya bicupuli era nga bakoze entegeka ey'okulira enjuyi zombi okuzuula alina ekyapa ekituufu ekifo kisazibwemu. As I speak today, this is no longer a threat now. We have a steady progress on this project and we are giving you hope that in 2 months or so we shall resume transactions on the said blocks. Tumushabe yagambye nti bamaze emyaka 2 nga ebyapa ebiri ku ttaka lino babiyimiriza obuteewererako na ssente, kyokka mu bbanga lya myezi 2 gyokka bagenda kuba babitereezezza n'ebifo babijje mu sisitimu. Those that don't appear in the newspapers whose title you did not see, we are still handling that same issue internally. Wano minisita Mayanja wategereza nti tekinogiya yaleetebwa President Museveni okuwandiisa ebyapa ayambye nnyo okuzuula emiwaatwa egisinga obungi n'emivuyo ku ttaka. Sisitimu yaffe ekola identifyinze ebinankani ebyapa ebifu. Mayanja asomesezza ku mateeka g'ettaka n'avumirira balandiroodi abakyagoba bibanja n'okubasengula mu bukyamu ekyongedde okusajjula embeera y'enkaayana ku ttaka. Kuliko ab'ebibanja abalina garanti of occupancy. Ow'ekyapa eky'ekipapula talina security of occupancy under the constitution. Okugoba omuntu ku kibanja oba omenye constitution. RDC Ndisaba aloopedde minisita Mayanja ng'emivuyo gy'ettaka emingi mu Mukono bwe gireetebwa abantu abali enguzi n'okubuuka ebiragiro n'abakulembeze abatamanyi mateeka okuli n'abatongole ba Kabaka, era n'asaba wabeerewo emisomo egigatta abakungu okuva mu gavumenti eya wakati n'emmengo okusobola okulaba nti bategeera amateeka ku ttaka. You are the minister with your technical people. Omanyi bwe tuyinza okuyingiza abatongole n'ab'emiruka gya baffe Ssaabasajja Kabaka mu system eno ne tubasomesa lineteka. Kati bano abakabaka abaami ba Kabaka tebali recognized under the law. Kyebavudde baleeta emivuyo kubanga balondebwa batya. Mu kwanukula minisita Mayanja ategeeza nti abatongole n'abaami ba Kabaka tebali mu mateeka ekintu ekitabudde. Abamu ku beetabye mu lukiiko ne beekandaga ne bafuluma nga bayambibwako abakuumaddembe nga bwe balaga obutali bumativu eri minisita gwe balumiriza okubavoola. Ebitatambudde bulungi nga nze mobilizer wa His Excellency the President, I seek okutusonyiwa. Kati nze simanyi gyengwa oba byonna bagenda kusazaamu musigaliraawo. Puloti ezange bazeewolerako obuwumbi 4, sisobola kukola ki kuva wano ng'ekyo tekikoze eki tekinnyonnyose. Oli bwanyonnyola ne tulabira dati ekyono kituufu ngaddeyo n'ekyapa kyo tukisazaamu bwe tulaba nga kifu ng'ekyo tukisazaamu. Lydia Nakigule yakusakidde gweno ku Bukedde TV.